Anze, I support Dr. Hilderman mu ngeri yonna. Era nsupportinga buli muntu yena advocatingira okuba nti no copyright level empowered. Kubanga ebbanga lyonna tubaddewo tukola ebintu byaffe n'eri awo eri dormant tefiibwako. That is the only reason as to why nti olaba nti nakati omwana okufuna capital tulina kukola show. So singa copyright ebadde y'amaanyi, even lagu yandigenza okufa nga account ye kuliko ebiriko bingi. Nga waliwo n'ebikolebwa biki, ng'omwana teyeetaaga kujja eno nti ate munyambe. Wano we twogerera Michael Jackson yakola ssente nnyingi nnyo ng'ate yafa dda. Kafeero takola yadde omutwalo. Omwana wa Kafeero n'amala avaayo n'ayogera ku luyimba lwa kitaawe, oba oli aluzzeemu, ojja kutuuka nga social media yonna emuvuma. Okitegedde bamuvuma ate n'abanga kiki. So copyright bwe beera empowered abantu bajja kutuuka okukimanya nti okubba oluyimba lw'omuntu kyenkanankana okubba emmotoka y'omuntu. Kuba gwe bw'okola edduuka n'ogenda n'osubula glass, nze nkwata ssente n'enkola video. Goli wabba glass zo ogamba bakubbye era okambuwala oba emmotoka yo. Naye nze oli bwa pirating oluyimba lwange olaba nti si nsonga era si supposed kukyogerako. Okitegedde. So kijja kuba kirungi ate n'ekirala tukubiriza abantu bonna mwenna tuleme kulowooza nti copyright oyo abayimbi bokka. All intellectual properties copyright ezikola ki? Kati mwenna naawe olina ebintu byo by'olinako copyright, you just don't know. Olina content wo ng'omulinako copyright ng'onomukozesa olina kuba ng'osasuddwa. Kakati ffenna mwenna bannamawulire buli omu aveeyo tuteeke amaanyi mu kino ekintu. Nze sikyetaaga kuba nti nno nina kugenda kuyimba ku stage okujjanjabwa. Byenyimbi bimala lwaki nkyayimba okugenda mu studio okutawaanya abalala abo. Why? Nina kubanga ndi eyo mu zi holidays zange gundi loyalties zange zigenda ku accounting neeyagala. Okitegedde tulina congestinga industry. Musajja yayimba oluyimba lu Mysterious Girl up to now mugagga. Okitegedde. So ekyo kye twetaaga. Na nze nkyabwe nfuna omukisa. Twagala akaliro tukakumi nga tekazikira. Oba tuyingiddeyo 100 emirundi 100 naye nga twogera point emu bajja kumanya yeetaagisa. Nzani ogirekera omu bajja kulowooza nti no tewali pressure. Naye n'abalala 100 baba basobola bagende. Oba oli awo bannaffe abali mu ntebe ennene abasalawo bajja kutuuka okukitegeera. Nze nkigamba abantu nti olaba nti essaawa eno Mesearch Ssemakula ye muyimbi. Era gwe osayininga etteeka olowooza osayiningira Mesearch Ssemakula. Forgetting one thing nti nzayimba Mesearch Ssemakula siri mwana wa Fere Lutaayo omugenzi, siri mwana wa Jimmy Katumba. Kitange naye yalina office ze yali akolamu ng'era wakabi. Era ebidongo yali amanyi byabayaaye. Gwawo wooli ebidongolooza bya Mesearch. Enkya bya muzzukulu oba bya mutabani we agenda kuba mudongo. Nga tewasobola kuyamba industry eno. Omwana we yennyini agenda kubonaabona ate nga ba Mesearch bali eyo mu America beeyagala. Oba balina gye bali, oba bali gye balina gye bali babonaabona kale. Naye nga si baki? Nga si bayimbi. Okitegedde. So tuleme kulowooza nti byaffe abaliwo nti bya kamiliyoni. Tuleme kulowooza nti bya Hilderman. Kubanga mu family zaffe temuli history wa music ffe tusoose. Kitegeeza naawe ewuwo mutabani waasobola, muzzukulu waasobola. Naawe okutte kati microphone oli munnamawulire mutabani we enkya ye bebe cool. You never know. So kati kitukwatirako wamu.